Kamalabyonna wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akalaatidde abavubuka okwetoloola eggwanga lyonna okusooka okukkirizanga bakozesebwe emirimu egy'enjawulo ku bakama baabwe ab'enjawulo okusobola okufuna obukugu kino kijja basobozesa okusobola okutandikawo ate nabo emirimu egyabwe. Katikkiro okwogera bino abadde atikkira abayizi ku ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka ery'ebyemikono erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ekakeeka Emmengo ng'abayizi 105 be batikkiddwa era nga bano bakubye emisomo gyabwe oluku mu mutwe. Abayizi mu matendekero ensangi zino basoma bakimanyi nti balina okusala amagezi butabe banayingira mu nsi y'ebbula ly'emirimu nga n'abamu babeera n'essuubi nti oba olyawo basobola okwetandikirawo emirimu wabula bangi kibeetaagisa obukugu obumala okusembebwa ku mirimu egy'enjawulo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde ku matikkira g'ettendekero lya Buganda Royal Institute wali ekakeeka Mengo n'akalaatira Abamalirizza emisomo bakkirize basooke bakozesebwe mu mirimu egy'enjawulo olwo nno basobole okufuna obukugu obwetandikirawo emirimu egyabwe. Era amagezi gembawa ge gano wadde muyize emirimu egy'emikono bagamba nti weetandikira omulimo naye bw'oba osobola okufuna omulimo sooka ogufune kubanga bino eby'ebitabo obimaze weetaaga okuyiga eby'ensi. Abayizi abawerera ddala 105 nga bano bakuguse emisomo egy'enjawulo be batikkiddwa wali ku ttendekero lya Buganda Royal Institute. Mu bano mulimu abakuguse mu by'amawulire ebya tekinologiya okusiba enviiri wamu n'okwewunda bamakanika n'emisomo emirala mingi. Mu kusooka akulira ettendekero lino omukungu Wamala Anthony alaze Katikkiro okusomoozebwa omuli ekyokubanga ettendekero lino liri wafunda nnyo n'amuloopera ne bannakigwanyizi abakyalemedde ku ttaka ly'ettendekero lino eryabaweebwa. Made it hard for us to occupy, claiming that they own it. This matter is before courts of law. We thank you, sir, for accepting to help us on taking full possession of this land. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga mu kutikkira abayizi bano abasabye bumalirivu bwe bafunye okubukozesa bw'atyo ne yeebaza abaddukanya ettendekero lino olw'emisinde gye liddukirako mu kusomesa abaana eby'emikono wamu n'eby'omu mutwe. I have a dream ebyo by'abazungu naye mu Luganda ekirooto tekituukirira. Ebirooto byange mbiwulira ku CBS buli lunaku nyina ebirooto byange era bw'obanga olina ebirooto tebyatuukiridde era tebyandituukiridde ekirooto era bulijjo bagamba nti gw'oloota buloosi ng'oli kyaliko tekisoboka. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyenjigiriza ebyobulamu wamu n'enkulaakulana z'abantu Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma alaze obwetaavu obw'okwongera okusomesa abavubuka emirimu egy'emikono wadde ng'ebikozesebwa mu kubasomesa bya bbeeyi bw'atyo ne yeebaza Kabaka okukwasizako gavumenti eyawakati mu kusomesa emirimu gino egy'ebyemikono. Omuwendo gw'abaana abavubuka mu Uganda ne mu Buganda guli waggulu. Ku matikkira gano abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo basiimiddwa era nga amatikkira gano gabadde ga mulundi gwa 14. Kano Nakibuule yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.